Ennaku zino ettemu ly'emmundu libadde likyase naddala mu bitundu by'ebusoga. Kino kivudde ku bantu ba bulijjo abalina emmundu nga zibakozesa okutigomya abantu. Embeera eno yeviiriddeko amyuka ssaabaminisita General Moses Ali okukangulira ekitongole kya poliisi eddoboozi kikole ekisoboka okulwanyisa ettemu lino kubanga lyandiviirako obutali butebenkevu mu ggwanga. The police have done their best also, they are trying their best, and we pray that they reduce the misuse of guns by robbing people and scaring people for nothing. This should be reduced. Ono takomye ku poliisi yokka, alabudde n'okwerumaaluma okuli mu bakungu ba gavumenti abatali bamu, n'alaba nti obutaakwasibwe na bwegendereza kwandiza Uganda mu butabanguko obwaliwo. The replacement of the Prime Minister, yes, this is the internal contradiction which led to internal conflicts. It should be handled, not it happened, but it has happened. It should be handled properly. Bino byonna byogedde ku kusaba okw'enjawulo okwateekeddwa bannamagye okwebaza Katonda ebirungi byakoledde amagye ga UPDF. Era ku mukolo gwe gumu omuduumizi w'amagye General Katumba Wamala naye wasinzidde n'asamba bajje ebiyitiŋŋana nti amagye genyigira mu kubba obululu. That one is not true, that the rigging stays in the barracks because the voting points are outside the barracks. Yes, so it's not, that's not true. Let people find other excuses, but not that one. Y'omubuulizi w'olunaku Bishop Joshua Lwere akatiza omulimu gw'amagye nga ne Bible egwogerako. And so the Bible calls God the God of war. It also calls him the God of hosts, the God of armies. So why don't we UPDF call God the God of our armies? Isn't he the God of our armies? So whenever we go out in the cause that is in line with his word, he is the God of our armies. Okusaba kuno kukolebwa amagye buli mwaka. Ivan Kimuli Kiguzi, NTV ku ssaawa emu.